Zoom Studios 256. Kirungi kati poliisi yalongoosaamu. Buli poliisi yonna weeri baateekawo emmeeza ey'enjawulo. Emmeeza eyo ng'eriko abasirikale abakola ku butabanguko mu maka. Tugenda ku eyo mmeeza ya poliisi eyo yennyini we tuwawaabira ensonga zaffe bataase obufumbo bwo. Kyogamba mulamu bya Katonda tumusibe. Ye tumusibe. Abantu tebakirabe bubi nti ensibisiza omusajja. We yali akutulugunyanga tebakiraba bubi. Era abo abanakitwala obubi bajja kuba bategeeranga bya Katonda. Kati okumusiba n'obutamusiba era bajja sigala nga bonna entegeera kyeki yekimu. Tumusibe tuyamba amabujje mama Kefa abaana abo. Ofisa wanjinya nziza kuwaaba. ate buzibu kinyabo Abasajja bazze n'abasirikale ne bangoba mu nnyumba yange. ate kuddiru ki Nakwata ebiwandiiko nembibawa nga bya Katonda alemedde mu nju yange nga naye ayagala gitwala. sooka oleke maddamu wakwata ekyapa n'endagaano n'obiwa abasajja Kwegamba nga mbeyambisa bangobere bya Katonda nga bo baliwo nga be bannannyini. Naye ate nabo kati banneefuulidde bangobye. Kyokka mbadde nga ŋŋendayo ne mbagamba banneemumpa ebiwandiiko byange. Gwe nsanzeewo nga ŋŋamba ate gundi yabiina ate taliiwo. N'enzirayo enkeera nti ate taliiwo. Tujja bikuleetera enkya, tujja kwegamba n'entabulwa. Ngenza okulaba bazze batandika okungoba mu nnyumba nnyabo fuluma. leka kati gwenyabo lwaki mwagala nnyo okukolera ebintu ebweru w'amateeka ekikulu ekizibu kye mulina kyembazuddeko abantu b'okukijonjo wano mwagala nnyo okukolera ebintu nga biri mubikukusa nga biri bweru w'amateeka kubanga tosobola kuddira kyapa original noddira endagaano kuwagulira eriko emikono gy'abeeru sinabaki n'obikwata obiwa abagezi b'okukijonjo era mu buli ngeri basobola okukuyitamu ne bakuyiiya ne bakugobawo. Kati afanda nnyambiddwa atya? Kati simanyi kuba kati ffe wano nga poliisi omuntu bw'ajja tuyamba abantu abalina ebiwandiiko kuba kati awo kiwandiiko ze kyalibadde kyangu bwe wandirabye ng'oyagala kugoba bya Katonda mu nju wanditutte ensonga yo ku LC ina obusobola okuyita bya Katonda n'emutuuza n'erungamya bwe bigaana awo ne bigenda ku level eddako paka mu kooti kuba kati eyo civil case. Singa ebadde criminal case wano tusitukirawo misinde nti gundi atemye munno omukono kukutuseeko wali oba omusaayi guyiika oba gundi wali amenye egundi bagibbye omubbi wuuno tumukutte gundi asse omuntu naye kakati eyo civil guwatuula n'abasajja bo ne muteesa ekintu ekyali ekyangu. Ate kati kankubuulire oyinza n'okwesanga nga baakusayiningisa dda transfer form nga ne by'osayininga tobimanyi kubanga bwe muba mukukuta nga mwagala okukola ebintu ebiru w'amateeka mupapa nnyo bayinza n'okuba baakusinza amagezi ne baleeta transfer forms n'ozisayiningako kati ne balabanga okukusaba obufaananyi ojja kuzuukuka obwongo kye bakola nga badduka nga bagenda ku mikutu gyammwe egyo oba WhatsApp oba ku Facebook ng'anoonyayo akafaananyi akasinga okunyumira ng'akajjayo ng'akatwala mu edit ng'akaeditinga bulungi ng'akafuula passport size ng'ateeka ku forms ng'ekintu akikyusa nga kizza mannyago. Naye kakati okuyamba twandiganye naye kati ebyo biri ku level ya lands wabula kati amagezi genyinza okuwaaka gayinza okuba nga gayinza okuba ng'entandikwa y'okuyamba genda mu lands okole kye bayita search ate nno kati nyinza okwogera ebyo nga tomanyi na plot number yo na block number kubanga bw'oba obimanyi oba olina ka photocopy ng'ogenda ne block number ne plot number ng'ogenda mu lands ng'okola search
kati nabo bayinza okubanga bagezi bali mu kuyiiya nga tebannaba nakubaako siteepu ndala yonna gye batwala nga bakubaganya bakuggyemu. Kati omukisa we gukwatira bw'otuuka mu lands n'osaakinga nga bikyali mu mannyago, awo oteekako butesi caveat ng'okomawo ng'otwala process maaso ng'abantu bajja nga bakola ki. Kati LC4 ne tuwandiikira butereevu nga tujja nga tugiwa support nga tubagobamu. Naye bwe kiba nga baakusinza amagezi ne babitwala ne babikyusa, maama siinaayo magezi genyinza kuwa. Temuddanga mukukolera bintu bweru w'amateeka. Obuntu obutono okakukutiramu bwoti ng'oyita ebbali oti ne kigejja nga tokyalina ngeri yonna gy'oyinza kukizza. Abantu bagezi ennaku zino. Senga nkwegayiridde bw'oba omanyi maama Kefa waali ndagirira, kubanga munoonyeza buli wamu talabika, simanyi gye yalaga. Bambi Senga nyamba ntaasa gwe wange tiwali kye namukola. Anti labayo Senga, twafunamu obutakkaanya era ng'abantu abafumbo. Naye maama Kefa nga bw'omanyi alina obusungu bw'etumbiizi, nanyiiga nnyo nasiba ebintu bye byonna, nakola ki, nakwata ekubo nakola ki, nagenda. Ningezeko kumwegayira munange tondeka, togenda, nga tawulira nagenda. Kakati tiyakoma ku kyakunoba kyokka, nagenda ng'abantu ababuulira ku kyalo Kijonjo nga bwe mbatulugunya ye n'abaana be mbayisa bubi. Abantu bonna ku kyalo ne banyiiga, abantu bansibidde ekikokkolo. Ne bwe njagala okwogera naye angobagobe, genda eri oli kisajjasajja totegeera. Otulugunya otya abantu bo n'otulugunya abaana bawo kisajja kitalina magezi. Kati mpulira emirembe gimpeddeko, ensi enfundiridde. Senga labayo neewunyiza. Juzi nagenze ku dduuka okugula omugaati ne bagana ogumpa. Nentambula nengenda yiri Kyamuso gye batamanyi gye naguze omugaati, naye nga kuno ku Kijonjo tibakyampa buweereza bonna Senga. Maama Kefa yampayiriza, abantu ne balowooza byabagamba bituufu, si mutulugunya. Senga, anti kyenjagala embeera enyize, njagala kumwetondera, tuddemu tufune ku mirembe ku Kijonjo. Senga nyamba ndagire maama Kefa gyali. Senga nawe onvuddemu, kimanyi omanyi maama Kefa gyali, omanyi gyali. Nendagirira maama Kefa yantaasa. Senga nziramu nedingana n'oyo omukyala ne balaba nga tuli bumu, bantu bajja kunsonyi bazijjeko ekikukolo kye bansibidde. Kale Senga, Mama, nze omugwago ntunye sibanfalisa ogumbuze. Kati nno bagukubuze gulekeze nja gwenoonyeza. Naye kaakati olaba batugobye. Nange gyendaga simanyiiyo. Wabula kwate ekkubo ogende ewammwe mu kika. Mama, ebintu bino okuva ebyatandika bajjajja bampita. Nembeeragirako neŋŋaana okugendayo nembaddamu nga bwenjagala. Kati olongende mbagambe ntya nga bimaze okwonooneka nti bannayenzize. Sirina ngeri yabbatandikamu. Kati nkubuulire, gw'omanyi ky'ogenda obbagamba, naye tambula ogende, nze siyina gye nkutwala. Mama, naye mama gwasinga gwe. Ogwo odde otyawo ne weesiga abagwira. Weesiga otya abantu b'oteekakasa ne bawa ebyapa byaffe. Nze saabibawa mu bulungi, nali mmanyi ntaasa byaffe. Wani biwadde bw'omanyi? Bo baali ludda wagowa balabawa. Talante ensobi yonna eva ku ggwe. Nya, nali ntaasa byaffe, nali manyi biki ebinaavaamu. Wandi biwadde bw'omanyi? Kale ggwe genda ewammwe gy'oba otereereza ezo ensobi. Nze nali siyina kyakukola kirala.
Sote manu bya Katonda. Bulungi. Oli oti. Oyagala kiwa? Madenze kugamba. Tibatugobye mu nyumba. Ani abagobi? Basajja sibamanyi. Ekyo kirungi balyosi ne babagoba. Nze nga mwangoba saali muntu. Saali muntu. Kakati bwe baba bagobye nosalawo ojje wange. Madenze. Ompayo mukisa tusobola kubeera ffembi. Mukisa ki? Ngani akuwa omukisa? Nze nga mbeera naawe. Bya Katonda abadde makitwale twagala ffembi. Sirina kyenjagala naawe. Sirina. Olwoba kuno nyinako amayumba mangi ag'enjawulo n'ogulowooza banakugoba ng'ojje wange nkufunire okubeera. Nyina abantu bangi birina okubeera nabo. Ebyange naawe byaggwa gwe sijja kumanya nakujja mu bulamu bwange. Bya Katonda kulabidde omukwano gwe twalina. Mukwano ki? Nga kiki neerabidde nga nze mbeera nawe ng'oba ofaanana bw'otyo. Yakunane weerabidde. Kiki neerabidde? Yatuvudde. Wa we tuvudde? Kati mbuliraayo nkuzeeyo. Ndaba oba nze sejjeeyo nzeka oba siveeyo. Ndaba oba naalemerembu kubanga siri naawe. Lavu ki? Oli musiru. Oli musiru totegeera. Kati kola boti kati vano. Kubanga kati byoyogera binnyiiza. Mwaneeragirako nti muli bamaanyi biki kati genda. Vano genda. Tamulo gende. Bya Katonda ongoba. Tojjamu nakwogera ku linnya lyange genda. Tamulo gende nze nja kukuba. Wakafulumbe nga wetakula. Ofire mu nyumba nga abantu bagenze ofire mu nyumba kusani nga abantu bagenze kusaba okaliremu wonna wakusanga wonna okakanyadde. Omuntu noni. Nze mbeerawo mbulinda gwe gwana. Ate njagala eyo gye mulaga era naye babagobe. Ekyo kikolimo kibatambulireko buli we mulaga nga babagoba mubonebone. Mutegere nti ensi eno si kuniina. Eno ensi si kulekaana. Gira akatumba galina ku musanyi w'omupiira. Halo baba. Baba nsaba nzije mbeereko eyeewuwo. Nsaba nzije mbeereko eyeewuwo munnange banzibye siyina gye ndaga. Nedda baba sigenda kubatabula. Sigenda mbatabula. Iye. Sigenda batabula munnange tonneegobaako. Kati gwe bonneegaana ate nniende waani gwe nnina munnange. Ndi ku lubalaza wentudde. Nyamba buyambi munnange. Nkulayirira mu mazima ga Katonda sijja batabula. Sijja batabula baami kwegayiridde neegayirirako mukyala. Omukyala munneegayirire kandeke. Munnange gwe nnina kati bwongoba ate obongoberawa. Mazima ddala tata kiki ewankola. Tata wansimira entaana ku nsi. Nali neewaana ntambula nzimbe nga mmanyi wantegekera. Naye kati raba buli kyenkola nejjusa bwejjusa sirina wakulaga. Buli muntu yanvaamu. Ne maama yanimba yaddewo naye anvuddemu. Naye ensobi eva ku lwandagaano ze wakola taata. Ate gw'oli eyo oyinza okuba n'okuba weeyagala. Kuba nali kikubanja naye kati nze ntandikirewa. Ntandikirewa mazima ddala. Future yonna kati eyoneennese. Olw'endagaano emu bw'oti gye wakola. Akikuwona walonda nze. Tata lwaki nze. Aliziwanira nzomala wazaala abaana babiri. Kati nze tandikire wandagewa. Ensi yonna ngyeragiddeko ngende wani ananfaako. Nze baba.